buterevu nkuwanirizaako yonna gy'osinzira okubeera nga olaba vidiyo zino oli ku Fahad Pro UG enanga ly'eddoboozi ly'owulira omwanjuzi era omutesitesi yenze kenyini Fahad Pro mbebaza mwebale kubeera nga musubscribinga ate naba kubeera nga osubscribinga subscribe ate omale onyige ka notification bell awo kajja kubeera nga kakuyamba buli vidiyo gye nnaaba nkuleetedde ojja kubeera nga omu ku bantu abajja okubeera nga bamanya amawulire agakagwawo mbanirizaako nate mu katambi k'essaawa eno nga mukimanyi tubaddemu n'amawulire ag'enjawulo mu wiiki eno naye nga amawulire agakyasinza okubeera nga gakutte akati gali mu bakyala b'abasumba ab'enjawulo olunaku lwabadde lwakoosa jjo nnaku nga 2 eziyise omukyala wali ewakayanja n'avaayo n'abako obubaka bw'ateeka ku TV era nasobodde okubeera nga mbobatuusaako live kakati lunaku lwabadde lwajjo omukyala era nga ono mukyala wa Pastor Bujingo amanyikiddwa nga mukyala Susan Makula era naye yasobodde okubeera nga alina obubaka bwafulumya nga buweereza ba haters bonna abali abatamwagala abamwogerera ebingi alina obubaka bwasobodde okubeera nga abateerako ngenda kubeera nga mbubazanyira ate musobole okubeera nga mwewulirirako. Abantu ba social media waliwo bano especially Facebook Twitter no munsasi buli wamu wonna gye bali naye ovanga ku muntu ayewola data ovuma yewola data yewola airtime nakiteekamu amaanyi n'obeereyo n'olumwa pressure omuntu akuvuma apangisa olirandira oti wanje omuntu akuvuma asula alidde Rolex gw'olidde emmere wenyigidde ettooke ne weebaka. Let me tell you. Omuntu akuvuma bw'ogenda ne ku status yo baka profile picture newe bw'omulaba talina waakujja talina lwaki omenyeko lwa social media ngenda kwetta nze banvumye social media ekisooka tebaweza na 50% of Ugandans. It's very very absurd like we baba gamba nti Museveni yatuwa eddembe ne mutandika kujoga na kumanyira. It's really bad. Basuse. It's uncouth. Like it's horrible. You're entitled to your opinion, but there's certain things that you need to just shut up. Like just shut up. Let people just keep quiet. Keep it to yourself. Call your besto and gossip about me on your phone calls. Don't come on a picture that I've posted on you get it into a bit of water gun. Broken people break others. Why are you doing that really? Bwe tuddako ewa Maulana Kasozi era nga ono comedian akola n'omwana omulenzi omulala amanyikiddwa nga Rain era nga bakola duo yaabwe amanyikiddwa nga Maulana and Rain. Wabaddewo ebizze bitambuzibwa emabegakaawo nga bikwatagana ku mwana mulenzi Maulana Kasozi mukyala we amanyikiddwa nga Betty bwe yavaayo ku TVM n'asobola okubeera nga ayogera biki by'ayitamu mu bufumbo. Omukyala ono alina abaana bana era nga bamaze emyaka 4 ne Maulana Kasozi. Mukyala Maulana Betty yavuddeyo n'ategeeza nti omwami ono Maulana yeebaka n'abakyala bangi nnyo mu myaka 4 gy'amulabidde. Ono omwami Maulana ye mu by'abakyala abakyusanga ngoye era takomaawo n'okuba amukubira ddala buli babeera ewaka amukubira ddala era nga yagaseeko n'agamba nti mu byokulabirira abaana teyeesembereza. Bwera ono Maulana yatuuka ne ku ssa ly'okubeera nga amenya essimu y'omukyalo ono ng'amutiisatiisa mbu okumutta. Kakati entabwe yava ku Betty kubeera nga agamba Maulana basobole okubeera nga baawukana. Maulana kino yakigaana n'agamba nti tekijja kusoboka okubeera nga baawukana ate omukyalo ono atambule agende n'abaana be. Wetwogerera bino taata w'omukyalo oyo Betty yavuddeyo n'ayingira mu nsonga z'abano abantu ababiri Maulana Kasozi ne Betty era nga ono yategeezezza n'agamba nti Maulana yajjanga ewaka okukola amasannyalaze nga muwala we ali mu kibiina kya senior ey'okuna era we yamalirako senior ey'omukaaga Betty yali takyayagala kubeera nga ate yeesembereza ebyokusoma anti Maulana yali amusuubiza ensi n'eggulu wabula ekyamujja enviiri ku mutwe yazaala abaana 3 mu myaka 4 ate nga ssente zebakozesa azinona waka nti sente zebakozesanga okwerabirira ate bazikimanga wa taata wa muwala n'akamotoka era ye yasobola okubeera nga akabawa. Kakati wetwogerera bino
mugobe wajjo era yakomyewo ewaka. Era Ssezaala wa Maulana Kasozi teyakomyawo, yagaseko n'agamba nti basereebu munkeese. Bw'atyo we yasobodde okubeera nga ategeeza. Kakati tusaba ensonga zino bambi basobole okubeera nga bazisootinga, kubanga wano tetuwagira ensonga za famire kubeera nga ate zigenda mu mawulire. Bw'abeera nga Maulana talina buvunaanyizibwa oba tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe, tumusaba abambi naye asobole okubeera nga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, kubanga abaana bakyali bato era nga bamwetaaga. Mu mawulire amalala, mwana muwala Brenda Mawuzi yasobodde okubeera nga avaayo n'abaka akatambi kaatera ba haters be bonna abamwogerera ebisongovu. Ngenda kubeera nga nkuzanyira ebintu bino, saagala kubeera nga nze kennyini mbyeyisiza mu kamwa. Kasuke mbikuzanyire osooke naawe obyewulirireko, ate oluvannyuma tukoomewo tovaawo. Bambi anoonya lumbe lunaamuta, we lunaamuta tomuziika. Bananga abaavu n'okweyogeza. Omanyi abaavumu abakyasinze okweyogeza. Jangu wama tukole ssente. Woba oyina zaaki, oba omanyi ojja kusobola. Woba omanyi ojja kusobola. Woba omanyi ojja kusobola kukola, jangu tunoonye ssente eva ku bigambo. Mukisa, I wish I was near with you. Wandikoze otya gwe? Wandikoze ki? Brenda, like seriously, you threw what off your hair? Ozirabye nga zimeze mwana nakooye. Bakirayanti bange banjagala nga bwendi. Banjagala nga bwendi, enviiri nazikoowanze. Hello. Ng'oli munzikiza. Neewaze. Ogamba otya? Nze ndooli otya? Ndi fine. Kwagala nnyo Brenda. Yeah. Weewale kunjagala nange nkwagala nnyo. Mbeerayo nga nkulaba. Obeera mukama oli ng'olaba? Kale, kansi oli fine. Brenda. Ki ekiriwo? Mwana gwe nzaaliwo ndi mu ofiisi ondaba ndi ku mulimu. Oli ku mulimu? Nze bakigadde dda. Ng'onyuse mangu. Aliko baby. Wangi? Kusaza akaviiri gwaliko baby. Nawe nze nzisalanga. Nze nkola binyumira nze. Era kyekisinga. Oli okusanyusa obulamu so si balala. Olina okukola ebikunyumira. Lord, thank you so much. Kalawule Lord, thank you so much. Daddy, nze nkoya kasabbuuni. Gw'amaanyi anti toyima omwavu tayima akati olina okozesa kasabbuuni. Abasajja abaavu n'okuyima bannange. Oba omuyima oguvaawa nga tebalina namu. Abo balalu. Balalu bulalu, olina okusooka n'ofuna ssente n'olyoka oyimira ku mwana wa munno. Oliro nabuuza, where is your baby oba kyabobi? Sitegedde. But Brenda, do you have parents? Okole ki mukwano Lilian? Okole ki? Omanyi ebikazi binsobera byefuula mbu bye bitegeera nnyo ate abazadde bange obaagaza ati. Muddemu buli mugalukemu bugalukamu. Abaagaza nti nze ndi ku live ku simu yange ate abazadde bange abaagaza nti. Yes, no baani benda kumanya.
Asini yani benda kumanya wanchi balinka matako. Mukama Katonda tabajumaniyo mukazi. Maye omuntu yanakunda nanaenda kumanya ebikufaho ekitali Mpoza ayagala kunzaala. Abaika ayagala kunzaala. Ndaba abuuza. Nekiringidde wano raini Mwana gwe ndi wano omusajja tanywa mwenge naye mpulira neebowa. Gumunywise lwa mpaka. Anti tagula mwenge musiraamu. Naye ate twagenze mu kisiibo katono naawe olina okusooka n'oguwummulamu. Mukwano ngenze kuva ewaka nga ntamidde. Kati bamaze okumpubamu omwenge gumpweddeko. Brenda ndeka nze nsiibye. N'otulo tumbuze. Madde manyi wakitadde ke twagenze mu Ramadhan. Otulo tumbuze. Ngira olyako waisaawo. Emmere yo ndi mu kulya KFC naye maama akuba n'emmere neekugwako. Mangi. Can you come to visit me in Texas what? US. Texas. What? Nze simanyi Luzungu. My friend, simanyi Luzungu. Ogambire bugambe turashombere aturuge. Yata kubata bahandiko mu Runyankole ningo mu Luganda tureke. My friend, type in Luganda. Oluzungu no terusasula bill luno. Nze kasita ntegeera kimu kya ssente ebirala sagala bimanya. Sente yafuuka sente. Mwana gwe ndi ku mazzi kyokka wemba nga ndi soba banange ne sex tewooma nga ndi soba. Mpulira ntidde mu buliri. Abaanza ozisa businseko. Neegwe lwaki oli mu nzikiza naawe? Anti bakyali bange beebase eri mbasuba abateera ku ttaala. Kati kiboozi ki ky'olina leero? Ekiboozi nze kyampweddeko lwakuba kati anti nasiibye. Ky'ogamba totambuze ku masolo kuba wasiibye. Bwenjo sigatambuza. Tebakulya. Tebandya omulimu tegunkola. Mwana gwe nze otulo tumbuze ate nze namanyira kutamiira wembeera ewaka ntamiira seebaka. Kati bambi lwakubona omusajja alina empisa ennungi. Kati yeebasa ngambye anti amanyi gwe yaguze wa social media. Ate zitaatuwa mutaddewa. Ulira ono mbu oyagala kwefuula donizera oli muggaga nnyabo tali kiipu nga ggwe oli ate kati banange abaana ebibaluma bitono olw'okuba ndi mu woteeri. Ekinugu kubatta. Banange abaana nga mulina ettima. Anaakugambyeko kati anaakugambyeko mbu ndi mwavu tolaba nsobola kwegulira amazzi kitegeeza ndi mugagga. Oyo mwana musiru busiru tategeera kaneedire n'ebbaga yange kimulumire ddala. Ate naawe tonsaaliza. Kubbaga kwenfiira ate kati mutima. Jangu tulye.
Kanzije ngenda kusalako tagalumbiza Dubai mwana. Kale. Brenda nze kankuleke mpowe munange. Ogamba otya? Mukwano ogamba otya? Jendi. Kati ono ali mukunguma. Woma buwoma osirike. Kyenjagala tyendya. Banaye mpaako Brenda. Jangu tulye. Lwakuba Kale. amaalo bino ebyawagulu sibirya. Ebiriwo ate byo ebisinga n'okuwooma. Bino biteekusi bino ebyawagulu bino. Biwooma ebyo bye bisingira ddala. Seba waliwo angambye mbu njagala kwefuula nga Donizera. Mbu Donizera mugagga mbu nze ndi mwavu. Ndaba omufaanana. Mbu olw'okuba naye asala nviiri. Mufaanana wa? Nze ndabanga kale akafaananyi kajja naye nga kale nga si kyamaanyi. Kale naye nga ki ekiriwo omulamu akyo guliwo. Omulamwa gwakumpaako ku bbaga lwaki oba ogirya wekka? Wano kuli bbaga kuliko Bannange